Buli kintu okukifunamu olina kukola nnyo n'okusaayo omutima oba olyawo n'okweyongera obukodyo. Bwetwawumulidde nga tuli mu kutunuulira abasajja bano abaweesa amafumu. Bye basoose otubuulira bye bingi. Naye nkugamba nti katweyongereyo nga tusinzira wennyini we twakomye. Tuli mu programu Kitiibwa kya Buganda era nga tuli mu kulaba engeri gye tukolamu amafumu gaffe oba gye tuweesaamu amafumu gaffe. Ono we tutuuse Musaayi muto nga ye Issa muweesi era baweesa amafumu ag'enjawulo. Watandika ddi okuweesa Issa? Natandika nga maliza P7 nentandika biyiga mpola nga wensoma kati namala senior 4 nengamba kananiko omulimu gwa kizeeyi wange kitegeera omulimu wagujja ku kitaawo. Muzeeyi wange ali awo bamuta mukulu Beeka. Bamuta mukulu Beeka Sema musajja wa Kabaka nnyo era ebintu bino yabinjigiriza kati nange netongola ng'omuntu. Mukwesa kuno ofunyemu ki? Nfunyemu ebintu bingi, nagulamu akapoloti ng'omuvubuka nange mbeerawo banga nfuna ssente zimbeezaawo nange nembeerawo mpola mpola. Kati abavubuka abali abanyooma emirimu oyinza bagamba otya kuba mirimu gino balaka baginyooma? Mirimu gino tebalina ginyooma, mirimu gino girimu ssente era nze amagezi gembawa obeera eyo mbu amala okusoma mbu ale omuyagala mulimu gw'ofiisi wegubanga tewagufuna Katonda teyagukuwa ng'osobola okuyiya ng'omuvubuka kubanga nange nasoma naye nage olabanga kigaanyi neŋŋamba nga nkola ki ngiye nfuneyo akalimu k'omuntu era kati kaakano nkola funase olunaku nyinza okufunayo 10 ne mbaatisa obulamu era kamuvubuka nga nze omuntu afuna emitwalo 10 olunaku 3-5 obeerawo mu magezi mpola mpola. Bino bye mukolamu amafumu mubijjawa? Tubijjawo mu Kisenyi wansi awo oluusi kale obanga tobisanzeeyo so ogenda ali kwadiwa naye ng'ebisinga tera kubijja mu Kisenyi eyo ogenda n'onunyayo mutayimu ag'oyagala n'ogula n'ojja. Lino ly'okutte bayita batya? Effumu ly'enkutte bayita lya nnimi bbiri. Nnimi bbiri oba abamu balita muwanga naye nga okusinga tutera kukozesa nnimi bbiri naye nga abasajja bakaaka bali abatuufu linnya lyali ttuufu bayita lya muwanga libeera. Buzibu ki bw'osinza okusanga mu mulimo guno? Obuzibu bwensinza okusanga mu guno omulimu ebyuma bya bbeeyi. Byuma biri nnyo edda twagulanga kilo ya nusu 100 netuuka ku 1,200 netuuka kati ebyuma ne bibulya ddala kana Kisenyi bagenda bakijjawo gavumenti egenda ebijjawo bagenda zimbe bigire kati ebyuma ki byali nnyo ogenda otuuka mu Kisenyi byuma byali nnya togentuuka gy'obituna olusaana kubinyiza ogenda baga byuma byali nnya nga bawakana nga tulina kyakkola. Kati njagala ombuulire gwe mungammwe abali mu ssasa lino mulina obuyambi bwe mwali badde mwetaaga bantu ki bawulira bw'oyagala babakwatireko? Obuyambi bwe twagala bannange ebyuma bino bane babikendezeemu ku bbeeyi eyo gavumenti ereka okubinyisa ennyo ebirinyiseemu akati banga naffe n'abavubuka abato kwe tulya mpola mpola babijja bina n'ebisenyi tetulina kwe tulya mpola yakali ogenda otuukayo nga babiseera nogaa kati nkole kyale ate ng'olina tobigula. Kati mutera kukola amafumu kinaki? Amafumu gonna golijja nga olyagala ne bwoba nga waliroose nga tesitulukolanga tulema kuweesa ffe abaweesi bayamba tuta abasajja abaweesi ne bwoba olira otabuloosi n'olikuba bukubi kafaananyi nze ndikola nompa ssente zange n'ogenda mirembe n'otererera eyo gwamanyi ky'olimpa. Wama bagamba mbuno abaweesi mwenna mulina empewo ku mitwe naawe oliko empewo? Ekyempewo siyinza kulimba kubanga toyinza bikwera nga toliiko mpewo era nze sinyinza oba sikimanyi nti nzirina naye ngaera nkimanyi nzirina kubanga era nkimanyi mukiwulya bagamba tubaako empewo era ze empewo nkimanyi nzirina ekyo sijja kukwewakana sijja kyegaana. Sooka ombuulire bukyanga otandika kukola mulimu guno ogw'obuweesi olina ebintu bye wali olooseeko nogamba nti mu kusinziza bw'oli omuweesi nkolerayo kino waliwo ekintu kyali ofunyeeko? Ndoose bingi ate nkoze bingi banze bintambuza na wangi nze gwabira wano sina namala wiiki wano mu Uganda era nibadde nakava Congo nabo bampita kukola kuba kubira design ebintu ng'ebyo. Ndaba tuli mu kwokya wano ogenda kunkolera effumu ki? Effumu mafumu wala mafumu bangambye effumu lya Kyanga ne bangamba n'effumu lya Ddungu kati ge madde njagala okukola mu guno omutayimbwa. Tumira ku bantu ntumira ku muzeeyi wange mukulu Semambo Beeka
ntumira ne ku mukyala wange yanzaali omwana amutamida, ntumira ne ku maama wange ne jjajja wange ne batano bange bonna baagala nnyo era mbwa naye mukole bannange muve mu muzannyo. Abavubuka mwenna muveeyo, mbu nasoma olina diguli zikuyamba ki jangu oyiye ozotitenkanya obulamu. Amanya nze Nduga Asadu ndi muweesi wane Katwe. Watandika ddi okuweesa? Okuweesa natandika 2014 paka kati. Ekyakusikiriza okujja mu kuweesa? Kyansikiriza okujja mu kuweesa nagezaako nnonya emirimu ne gimbula naye ne neezuula mbu nina omulimu ogw'omu mutwe ekusalawo nembeera wano. Ofunyeemu? Era nfunyeemu akatonotono. Osuubira okubeera nga ojja kufunamu? Nja kufunamu ebbanga werira ligenda nga lyetooloola nja kufunamu. Abavubuka abali abanyooma emirimu oyinza bagamba otya? Abavubuka abanyooma emirimu mbasekerera olw'ensonga tekyali mulimu guli awo gwakolaki gonookera bukezi n'osanga wala olina patikana kiwulira gonna ogubaawo kasoba nga osobola okugyamu 10 ogenda n'okola. Tumira ku bantu? Tumira mukyala wange Joan Nakyanzi, tumira Senga awe Kawempe, mukwano gwange Wahidi, Ibula, Isa, Muzibe, Kenny, bonna bembeera nabo mbatumira. Kuno bajjajjaffe babeererawo tewaliwo masanyalaze naye waliwo okumutenda wetutuuse nga ndaba oyisaako mashini eyo bakikolanga batya bo? Bagawagazanga fayiro naye kati olw'ensonga nti abazungu baleeta tekinologi enkola eya fayiro twagijjawo ffe nga gulayinda eno gye tukozesa naye nga bali abedda bajjajjaffe bawagazanga fayiro naye nga fayiro etwala obudde buwanvu okuwagala effumu eryo. Kati olunaku bawagalanga amafumu nga 5. Bwe tuba tukola emirimu gyaffe naddala wano mu Buganda ebiseera ebisinga gibeera n'emizizo. Bwe tuba tuli mu Sasa wano tulina emizizo egituziiza okukola ebintu ebitali bimu. Emizizo wegiri kuba waliwo omuntu ayinza okujja ng'ayagala effumu eryo ekkuba nga bw'olirabaawo nakuga nti effumu eryo njagala omale ennaku 3 nga tonnaliweesa nga weebaka wansi ku mukeeka era n'omala ennaku 3 nga weebaka wansi ku mukeeka olunaku olwokuna nojja n'oweesa effumu eryo n'alitwala. Era bw'oba tokoze ekyo kyakugambye bw'atwala effumu eryo ajja n'akugamba nti kyenakugambye tewakikoze teweebase ku mukeeka weebase ku kitanda olunaku gundi luli neweebaka ku mukeeka luli neweebaka ku kitanda. Naye lwaki olimba? Eyo si firimu gy'onyumya? Si firimu kyenkubulya ge mazima. Bantu bangi bazze wano nga baagala amafumu ago ne baŋŋamba ensonga ezo era ezimu ne nzituukiriza ezimu ne sitazituukiriza oli najja naŋŋamba nga tekyayogera kyekituufu. Ebintu bya Buganda edda nali mbibuusabuusa naye okuva lwe natandika okukola amafumu gano n'ebintu ebimu byendabyeko ku bakasitoma bange benkoledde ngenda ntegeera ebintu bya Buganda. Era ekintu ekyo bw'ojja n'okiŋŋamba ng'otutte effumu eryo nga kyewaŋŋambye si kyenkoze nkitegeera nti wakitegedde ate nga kyeyogera kyekiba ekituufu olw'ensonga nti ebintu ebyo byabajjajjaffe abedda abaaliwo mu nsi. Kati bajjajja abo omuntu abaze okukima effumu eryo aba alina bajjajja abamwogererako ku mutwe era be bamutegeeza nti kino na kino na kino na kino ate nga kyekituufu kyekyabaddewo. Kati bw'ojja n'okyogera si kubuusabuusa kubeera nange mba mmanyi mu mutima gwange nti kituufu lwabuta kikugamba ng'ozza okkima effumu olw'okuba nti nze neetaaga ssente naye nga kituufu kyoba oyogedde. Bangi babikola. Omukyala takkirizibwa kuyingira mu Sasa, takkirizibwa kubuuka amafumu ago, takkirizibwa nalikwatako kuba abakyala bo balina ensonga zaabwe ng'abakyala gyemizizo egimu egiri ku mafumu ago. Kati waliwo n'obulombolombolombo obulala nga ffe abasajja tolina kubeera nnyo n'abakyala ng'oweesa amafumu ago olw'emizizo. Kati ebintu ng'ebyo bye bireetera amafumu ago okuba nti go
gayina emizizo gyago bwegyo. Kati awo ntiddemu kubanga ekyamazima guno gwe mulimo gwokola kati gwe eyabakyala wabiviirako ddala tetuli ku kamera wabivaako. Abakyala saabivaako naye ofuna omukyalo omu gw'obeera naye amakulu ge mbadde ntegeeza nti ebyabakyala tolina kubeera n'oli. Waliwo abalina ebizibu byabwe. Buli mukazi alina ebizibu bye. Kati oyinza okugatta ebyono n'ebyoli amakulu nga ogenda okwekanga ng'okoze bbomu. Kiri kati ge makulu g'ekyo. Kati ate bino ebintu si buli muntu nti ava eri yagenda kuweesa bintu bino. Nedda era okubiweesa oba oyina abajjajjaabo abaabiweesanga okuva emabega. Emyaka waŋŋambye 10 n'okusoba ng'oli mu kuweesa wano. Okuweesa okusanza otya? Okuweesa kutambudde kutya? Bizibu ki ebiri mu kuweesa? Birungi ki by'ofunye mu kuweesa? Okuweesa kutambudde kutya? Yes. Okuweesa ku saidi yange ky'olina osooka okuba nakyo ng'oyingidde mu kuweesa. Olina osooka okuba n'obugumiikiriza. Obugumiikiriza bw'obeera nabwo n'osobola oteekayo omwoyo ku mukama wo gw'oba otandise okukola naye okumuggyako amagezi okuyiga ebyokuweesa kuba ebintu bingi nnyo ebiri mu kuweesa. Mafumu tugaweesa, design tuziweesa, waliwo n'ebirala bifumu, waliwo bino ebifumu ebisima, waliwo embazzi, ebintu bingi nnyo ebyo ebiri mu department y'okuweesa eno. Buli mulimu gwonna gubeeramu okusomoozebwa, ebizibu ebitali bimu, bakubba, bakujerega, bakola batya, obisanze otya? Ebintu ebyo bibeerawo mu mirimu mingi, si guno gwokka ogwaffe ogw'okuweesa. Kati tubeera mu ssasa wano, abamu ne batusaasira omuliro gutwokya, tusiiba tulya vvu, naye ate ng'ebirungi byonna bye twetaaga tubijjaawo. Naye ffe tetufa ku bigambo by'abantu, oba boogedde ki, amakulu nvudde ewaka ngize ku ssasa ntudde nkoze, nfunye kyenfunye, ngenze ewaka kyentwala. Sifa ku bigambo by'abantu. Abantu ne boogera, bangi boogera, n'essaawa eno bakyayogera, naye ffe tetukifaako, tufokasinga ku mulimu gwaffe naki kye tufunamu. Amafumu gaffe gano bwe tugakola tuyina akatale nti bwe mmala okukola effumu lino eryabatabaazi waliwo abagenda okugatwala gali ku oda oba gweokola bukozi ne gabeeraawo. Akatale weekali era nga bw'obirabaawo eyo biri ku oda babyagala. Waliwo n'ebirala bye tugenda okufulumya nayo biri ku oda babyagala. Obutale buno obu market season eza owino Kibuye na Teete, owino Kibuye na Teete na Kawa Jinja, ebibuga byonna okufuluma Kampala. Ebintu ebyo tubisuubuza bano abaawano ne basuubuza bali ne bibuna obutale bwonna. Bye tukola bye bigenda. Kisinga n'okwongeramu amaanyi. Bye tukola bye bigenda. Kwe gaffe tukoowa tuga nti awo lwaliro sijja kukola, naye ng'abo banga okoze byokola bye bigenda. Kuba tukoze ebbanga naye toyinza okugamba nti kati ebyefumu lye tulinawo lyokka ebyo tuwagadde, naye ate ng'emyaka 10 tubadde tukola amafumu. Abaana abakuukedde TV bonna mbeebaza nnyo naddala gwe Mr. Sadat okujja kunkwata wano eno wenkolera n'okwagala okuntutumula mu bantu bamanye kiki kye tukola. Nsoose okusiima olw'ekyo. Ne neebaza omukulu ono wa kamera, omulimu gwakoze munene gwa maanyi, era nsaba Allah amuwemu kyasinga okwagala. Naye nga kyensinga okukuutira abavubuka abali mu saizi yange okusooka okwagala kyakola kye kisinga obukulu n'okufaayo alyoka afune byayagala mu maaso. Tumira ku bantu. Ntumira mama wange Ajati Safina Nagganya ali emukono Kiyunga, nentumira muzeeyi wange Muzeeyi Mayanja Yusufu Luboera ali ebulenga, nentumira baganda bange bonna Muzeeyi Kyagaba, Zaituni, Aisha, Asia, Midu, Faruku, bonna abatumidde mbagala nnyo. Abaana bo n'omukyala gubasebyeyo kabadde kakodde. Nentumira abaana bange Ibrahim Katimbo, Shalwa Nabuso, nentumira ne mama waabwe Fatima. Tubadde tulaba omuganda n'effumu era nga kino ekitundu ekibadde kisembayo nga tuweesa effumu lyaffe ebirikwatako obirabye. Ekyamazima omulimu si mwangu, bagamba nti kituufu ziva mu ntuyo era nga n'ogutateganya teguzza nvuma. Olina kukola nnyo n'amaanyi nakwewaayo okusobola okufuna mu mulimu goba otaddeko engalo. Olw'obufunda bw'obudde tetugenda kubeera nga tusingaawo. Sadat Gemanya abaddeko okutuusako pulogulaamu eno awangale mu maaso mogi.